eby'omukyala Rema Namakula munnange okwawukana n'omukulu munnange ate Dr. Amza bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ko mu maaso awo munnange biibino biri mu kutambula esayidi eno. Kaakati nno munnange ate omusiguze byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko mu maaso awo tulabe. Ate nga King Saha akakasizza oluyimba luli munnange ate Kiwala kya Landlord abadde wali aluyimbyemu wali kabadde kapera kalamba. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ko mu maaso awo kosate ne Eddie Kenzo. Bampita Geminati sinzira ku Geminati Yugi kansoke nkutegeeze nti no kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kibeere nga kitambulira ddala kossa n'okulayikinga vidiyo. Mu byonna kansoke nkutegeeze olugambo oluli mu kutambula wakati w'omukyala munnange ate omuyimbi Rema Namakula nti okwawukana munnange ate ne Dr. Amza munnange nange nkyasobeddwa naye nno nkyali mu kunoonyereza kye bayita okunoonyereza muganda wange okuzuula naye nga wali olugambo oluli mu kutambula nga w'omanyi social media munnange buli muntu ayogera kino buli muntu ayogera kiri naye nga okusinziira wali waliwo kaakatambi akabadde katambula munnange wano nga boogezako kalaba. Madam manyo olugenda mu maaso essaawa eno mbu Dr. Amza ne Rema baayawukanye naye banaye kansoke neebuuze lwaki mupikapikanye ebintu bino. Ekisooka Hamza musiraamu akkirizibwa ba akki bameka aba kiregeeza akolako n'abalala babiri so kati bw'aba yayawukanye ne Rema temukintu temukiteekamu nnyo muliro mulinde Rema yennyini yeevireyo eyogerere naye nga tiimu Rema bannaye nze ndi tiimu Rema. Omukazi kiri bwe kiti omukazi bw'olaba nga omusajja nga takuwa mirembe kino sinkyogeramu gye singa nze ku nze sinamanya oba Rema bakyankananye ne munne bw'olaba nga omwami takyakuwa mirembe nga luli dduka genda funa mulala abaami balinga ngoye nti olwambalamu bwe lukutufunda ng'olusuula ng'oluwa omulala okitegeera so mu kikube naye ffe tulinze lukigambo kimu Rema kyagamba mbu yawukanye ne bbaawe mulyoke mwogere okitegeera. Ku sayidi y'emu kosa naako nti nno agambibwa nti nno mbomusiguze munnange byebyo ebiri mu kutambula wali ate munnange ate ku social media. Baganda bange banyabo ne bassebo mbasaba tubeere beegendereza eri emikwano gye twesembereza. Saawa eno yenna ali mu kulumya Rema omutwe yali mukwano gw'enfanfe nga yaliwo ne ku mbaga ku mikolo mu kaseera ako nga Rema atwanjulira Hamza era nga baatijjiranga wamu. Essaawa eno Rema ne Hamza kaweddemu dda. Anti nnyongera okujjukiza nti emikwano kintu kizibu nnyo. Ndowooza mwalaba omukyala gwe bayita Chosen Becky ne Amil era gwali mukwano eyali kamera. Byebyo nno munnange ate bikyagenda mu maaso abantu naddala munnange ate abagoberezi ba Rema Namakula bakyali confused tebakyabitegeera naye ate naffe wano ku Geminati Yugi tufubanga bwe tusobola munnange ate okubeera nga tukutuusako information in case singa wanaabirawo munnange kyonna kyonna ekinaaba kizuuse era tujja kuba nga tubikutuusaako esayidi eyo naye nga byebyo munnange ate byensobodde okufunaafunakokko ebiri mu kutambula ebimunye munnange ate social media naddala omukutu ogwa TikTok esayidi eyo. Kakati nno ku sayidi y'emu kankwongereyoko wali King Saha njukira nti nno mwala mulenzi ono yakavaayoko n'ayirizinga oluyimba luno munnange ate Kiwala kya Landlord. Kiwala kya Landlord munnange ate lufuuse ettabbu era nga ndabakoko wali ku TikTok balukolamu nnyo challenge kale kwegamba luli mu kusawundinga munnange ate very well esayidi eno naye nno wali ku mulundi guno atukubyemu kaawo akapeera awo kalayini awo ka vibe kabadde kakabi nnyo. By the way kasooke tukalabe ate ndyoke nkuze tovaawo ngenda kubeera nga nkuza nasuze kisulo kinsula ekyawaggulu ku mwesi eryakono gye bwakeeredde kaziko gyensula ze nempulira mwana mpita napapiridde ndabe kume Kiwala kya Landlord kize kusoroza renti kikubye siriti bunno kyagala renti awo nempimapima neŋŋamba kasita kikulu bulungi kye kyanneeteze kyanneereetedde brand new tune check everywhere you don't know sisi
byebyo nno munnange ate omuyimbi King Saha leero nno bwenti munnange ate bwe mukyekinzeko ku katambi ako akabadde akafuuse ettabbu wali ku mukutu ogwa TikTok esayidi. Kakati nno kankwongereyoko wali ku mulundi guno nkyekinzeko ku Eddie Kenzo. Eddie Kenzo nno yabaddeko Samuweya eno nga bw'ogezaako okulaba bannange yabadde ayambadde ebikumba wali. Jjukira nti nno yabadde ku seti bambi nga ali mu kwesetingira wali kugenda ku stage nga bw'ogezaako okulaba embeera bw'etyo munnange ate bwe yabadde wali mu katambi. Yoyo nno munnange ate omuyimbi Eddie Kenzo. Eddie Kenzo nno ebiri mu kutambula yavuddeyoko n'ayerezinga vidiyo ye muganda wange ya Tabbu. Kasita obeera nga tonaba gikyekingako genda kati osobole munnange ate ogiraba. Yakabi nnyo bambi ya mutawaana n'oluyimba luno munnange ate mbawe. By the way lwe luyimba kati lwayinawo, lwe luyimba nno munnange ate olupya olukulembedde esayidi eyo mbawe. Bwenti munnange ate bwe nkoze kakasa nti nno osubscribinga gwe kasita obeera nga osubscribinze ebisigadde byonna bitulekere wano ku Jaminat Yugi tujja kuba nga tubikutuusako munnange. Ngenda kubeera nga nkwerekeeza actually ngenda kubeera nga nkomawoko maaso awo.